Twebaza okunyumirwa emboozi zino ez'ebyafaayo nze Lubega Ibrahim Kasinga. Mu kitundu kino tugenda kulaba olugendo lwa musajja mukulu Museveni lwe yali musaako ne banne nga bava mu nsiko nga bamuwerekera okuba nga agenda e Sweden. Bano nga bongedde okufuna emmundu okuva lwe baalumba Kabamba. Bano baasobola okubeera nga baddamu okwetereeza ne bakola bataliyoni eziwera 6 nga buli bataliyoni erina emmundu eziwera 3. Olwo buli bataliyoni yali erinamu kampani ezaali ziwera nnyo ezirina emmundu ezaali ziwera 75. Olwo basigadde nga bo tebalina. Mu kadde kano bano beekubamu ttooki ne bajjukira mu 1984 we baali nga balina emmundu 75 zokka buli bataliyoni ne balabira ddala ng'olugendo balina we balutuuse. Mu kadde kano abayuwenero nabo baali balina ebizibu nga batandise okwerumaaluma nga banoonya agenda okuddamikira bye yali Chief of Staff musajja mukulu Oyitto Ojok. Kigambibwa nti Obote yali ayagala Mulango naye abadda mu kifo kino obulanga n'abakyoli nabo baali baagala okubeera nga bafuna omukyoli ababeera mu kifo kino kubanga baali beeraba nga be basinga obungi mu magye ga Iwenero. Bano era baali bakitwala nti olutalo luno lusinze kubeera nga lukosa bba abakyoli. Obula bino we byabeererawo, Chairman wa High Command musajja mukulu Museveni yakuba meeting y'aba officers n'abategeeza nga gavumenti ya musajja mukulu ono Milton Obote akadde konna bw'egenda okubeera ng'egwa. Abalwanyi kino baali tebakiteebereza n'omulundi n'ogumu. Kyokka Museveni yabategeeza nti kyali kya bulabe nnyo singa gavumenti ya musajja mukulu ono Obote egwa n'ereka nga waliwo abali mu kulwanira obukulembeze. Ono yagattako nti singa ekyo kibeerawo amagye ga Iwenero gajja kubeera tegakyasobola kugambwako n'omulundi n'ogumu. Mu ndaba ye ey'ebintu yategeeza nti keekadde okubeera nga ajjukiza abaali babafujjirira ssaako n'emikwano gyabwe egyali ebweru w'eggwanga okwongera okubajjukiza nti bo bakyagenda mu maaso n'okulwana. Bwe batyo bano bakkiriziganya musajja mukulu Museveni agende ebweru w'eggwanga asobole okubeera nga yeekenneenya kikyamawanga amalala n'emikwano gyabwe kye bakyayogera ku lutalo luno lwe baali balwana kubanga baali tebaagala kulekebwa mabbali nga baagala enkyukakyuka yonna ebeegenda okubeerawo nabo babeere nga bagiremu kubanga baali bakimanyi nti amawanga ag'ebweru gasobolera ddala okwerabira nti bano bakyagenda mu maaso n'okulwana munda mu ggwanga lino erya Uganda. Pecos Kutesa yategeeza nti kyali kisobokera ddala okuba nga babeerabira kuba ebigambo bingi ebyali bigenda maaso n'okwogerwa gavumenti ya musajja mukulu n'Obote nga bayeekera batakyalina lugendo era nti bamaze okubeera nga babalwanyisa. Amazima gali nti abayeekera bano bwe baasalawo okubeera nga bateekawo omugendo ogwa Western Front, basajja ba mukulu n'Obote bagenda ku radio ne bategeeza nga abayeekera bano bwe batandise okudduka nga bagenda Congo. Tuwabula bba abayeekera kali kakodyo kaabwe okulaba nga abalwanyi ab'amaanyi basigalayo mu kitundu eky'Eruweero. Eyakulemberamu omugendo guno ogwa Western Front ye musajja mukulu Fred Rwejima. Era nga abaali mu mugendo guno mwe mwali abantu ba bulijjo abaali tebalina byakulwanyisa, abalwadde ssaako n'abakadde, era ng'olugendo luno lwali lwa kilomita eziri eyo mu 4.2. Gurupu ya Fred Rwejima eno yawerekerwako bataliyoni ezaali ziwerera ddala 2 okwali ey'okutaano ssaako n'e11 nga bano baatandika okutambula ng'enakusomeza 3 ogwokusatu ne basobola okutuuka gye balaga nga tewali muntu n'omu gwe bafiiriddwa. Kino tekyaleetera musajja mukulu ono Obote kulekerawo okutegeeza nga aba NRA bwe bali mu kudduka. Weewaawo nga amazima gaali nti aba NRA baali bakyalwana bwezizingirire mu kitundu eky'Eruweero nga baali mu kwetakkuluzaako musajja mukulu Ogole yali tabali bulungi. Chairman wa High Command musajja mukulu Museveni bw'ati mu kutambula yali alina kukozesa ekkubo lye baakozesanga nga bayita ku nnyanja ya Victoria. Era nga uniti ya Pecos Kutesa gye baawa obuvunaanyizibwa bw'okubeera nga bawerekera musajja mukulu ono Museveni ne banne bwe baali mu kufulumamu eggwanga. Mukyala wa Pecos Kutesa Dora y'omu ku baali mu kutambula ne musajja mukulu ono Museveni ng'era akaseera ako Dora yali ali lubuto ng'asuuliridde kuzaala mwana wa kubiri. Kino kyawa Pecos Kutesa obuvumu okubeera ng'akolera ddala bulungi okwerekera abakulu bano okulaba nga tewali kibatuukako. Okutambula kwa bano okuva e Kabamba okutuuka e Kikoko ng'eno ye waliyo nti ya NRA esembayo terwali lwango. Bano baatambula nga balwana mu kkubo ng'era amazima gali nti mu kitundu ekya Kikoko wennyini we baali balina okuleka gurupu ya musajja mukulu ono Museveni waliwo okulwana okw'amaanyi okutali kwa bulijjo. Abamu ku balwanyi baabwe baafuna ebisago ssaako ne bannaabwe babiri ne babattirawo obula nga baalina omuvubuka eyali akyali omuto gwe baali bayita Mugerwa ng'ono ate yavaawo muzira. Mugerwa ono
yatta ab'amagye babiri ng'akozesa amasasi 3 ge yali asigazza. Bano baali bakubye enkambi mu kitundu kino ekya Kikoko ekigambibwa nti wano we wali defense ya bataliyoni ey'omusanvu ey'abakulu bano. Bano omulabe yabalumba ku ssaawa zaaliemu n'ekitundu ez'okumakya nga yabasanga bano bali mu binnya byabwe bye baali baasima. Omulabe n'agezaako okubeera ng'abeetooloola. Omuvubuka ono omuto Mugerwa yali ali mu nfo nnungi nnyo. Omulabe n'ava mu nsiko n'asembera mu kattiro bagiyita killing ground bano gye baali baateekawo. Mugerwa kye yakola webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mugerwa kye yakola yakozesa amasasi 3 ge yali asigazza n'asobola okutta ab'amagye ga gavumenti 2 balambirira. Mugerwa ono oluvannyuma yasigala muzira nnyo olw'ekikolwa ekyo kye yagenda maaso n'okukola. Temukadde kano amagye ga gavumenti gaali gakozesa ebyokulwanyisa eby'amaanyi era nga kyekiseera Chief Signora w'abayeekera bano Lukyamuzi bwe yatandika okubeera ng'akola ebintu ate ebyaleetera banne okubeera nga bamusekerera. Musajja mukulu ono Lukyamuzi buli yawuliranga ekizuka nga kiweerezeddwa oba bbomu ng'abuuka mu bbanga ng'agenda okutonnya wansi nga ke kaseera ke kamu n'ekizuka oba bbomu yatulikiranga. Ti abayeekera bano baali bawuliriza okwogerezeganya kw'amagye ga gavumenti kwe baakolanga. Tera mu kuwuliriza bano baakitegeerera ddala bulungi nti amagye ga gavumenti gategedde entambula z'abano ssaako n'enteekateeka yaabwe. Ti Lukyamuzi ono yali ku sigino yawuliranga bulungi nnyo omulabe ng'alagira okuba nga basindika ekizuka oba okukasuka bbomu. Olwo ye ng'ategeera ng'abuuka mu bbanga kyokka nga banne abasigadde bamutunuuliranga butunuulizi nga tebamanyi kigenda mu maaso nga balowooza nti bbomu ezaali ziweerezebwa zamalanga gakasukibwa aba UNLA nga bwe baakolanga mu kusooka. Tiwabula nga bwe yali ennwana y'amagye ga gavumenti aga UNLA bajjanga ne bazinduukiriza omulabe ne balwana akaseera ne katuuka ate ne badda emabega. Ti ne ku mulundi guno bwe gwali bamala okulwana kyokka ne badda emabega nga balese ne bannaabwe abaali bawerera ddala 7 abaali battiddwa nga kwe kwali n'abamagye 2 Mugerwa be yali asse. Amagye ga gavumenti nga gamaze okukola withdraw olwo essaawa zaalinga 6 ekibinja kya musajja mukulu Museveni ne kyeyongerayo n'olugendo lwakyo. Olwo Pecos Kuteesa ne banne nabo ne badda emabega. Okusinziira ku Dora mukyala wa Pecos Kuteesa yategeeza nti mu lugendo luno baafuna okusoomoozebwa okwali tekugambika. Tibani ekiseera kyatuuka ne babeera nga tebakyasobola kwogerezeganya ne musajja mukulu Kano Sserwanga Lwanga eyali gayidi waabwe nga balagirira ew'okuyita ssaako n'abantu be balina okubeera nga basisinkana. Sserwanga Lwanga ono yali musajja bano gwe beesigamangako okubeera ng'atambuza amawulire okuva mu kifo ekimu okugatwala mu kitundu ekirala ate nga yakozesanga akadde akatono mu biseera bye yatambulizanga amawulire gano. Ono kino kyamuleetera okubeera ng'akazibwako erinnya ery'embalaasi olw'engeri gye yaddukangamu okuva mu nsiko ssaako n'okudda ng'aleese amawulire agaali ag'omugaso ennyo. Sserwanga ono yali musajja wa nkizo nnyo mu bayeekera bano ng'era y'ensonga lwaki amagye ga gavumenti bwe gaamukwata ng'aliiriddwamu olukwe abaali ab'amagye ga UFM. Abayeekera kye baakola kwe kuwamba ennyonyi ya Uganda Airlines okusobola okulaba nga gavumenti etta omuntu waabwe olwo bagiddiza ennyonyi yaayo. Ti Sserwanga ono ate era yali mukwano nnyo gwa musajja mukulu ono Pecos Kuteesa nga y'ensonga lwaki Pecos Kuteesa bwe yali ng'awasa Dora mu butongole Sserwanga Lwanga ono gwe yafuula best man we. Nti mukadde kano nga Sserwanga ge matu ate ge maaso ga musajja mukulu Museveni ssaako ne banne bwe baali nga batindiga olugendo lw'okugenda e Sweden baatuuka akaseera ne babeera nga tebakyayogerezeganya ne Sserwanga kyokka nga yali amanyi amakubo bano mwe balina okubeera nga bayita ssaako n'abantu be balina okukolagana nabo. Kyokka mu kaseera kano Dora yali muzito ddala ng'asuliridde okubeera ng'azaala
Gono banne yali abatambuzisa nampola, ekyaleetera musajja mukulu Museveni okutegeeza nti ddoolo ono yali yeetaaga kulayibwa obutaddamu kuzaala. Wabula oluvannyuma Museveni ne banne baddamu okubeera nga bawuliziganya ne Sserwanga Lwanga ono bwe batyo ne basobola okusala ennyanja ya Victoria nga bakozesa eryato, nga bwe baakola ku mulundi guli nga bagenda e Kenya. Ennaku z'omwezi zaagenda okuwera 29 Ogwokusatu 1985, musajja mukulu Museveni yali ali mu ggwanga erya Sweden era ng'okwogezeganya n'amawanga ag'enjawulo ssaako n'abantu abatali bamu nga kugenda mu maaso. Era olwo ng'ennaku z'omwezi 20 Juni 1985, ddoolo ono yasobola okuzaala omwana gwe baatuuma Sankara Kuteesa. Wabula ebyembi omwana ono teyawangaala, ng'yafa mu Desemba 1985 bano nga bakyali mu nsiko, era nga bye biseera bwe baali bali mu kulwanira mu kitundu ekya Katonga.